Nobody. Nobody events. Okay. Yali agenda okumutegeka. Okumutegeka. Yali agenda omutegeka. Naye kati ate Nobody ne bamumenya ensingo. Okay. Nakulaba ne basajja bo nga muzanyeemu akantu. Ne bakaboni ne bagimenya. Okay. Bamumenya nnyo. Naye nga twagenza okugenda mu kuwummulamu nga I dare you. Nga I dare you. You dare me what? I dare you. Omanyi namba gwe ze tulina ffe ku intaneti. Obuddemu ebyo ebyennyimba. Waliwo bangwena music naye ng'abantu tebatuukayo. Phayma, mwe mwagala okunteeka ku side. Okay. Naye nze sirina side. Nze bw'oteekako Sheebah. Thumbs up. Kati mulese byaki. Ebyo saawa zino tebigenda gasa. Divorce. Otidde. Esoko bije saawa zino tebigenda gasa. Ama abalabi bafa bali ku ffe tuliko. Bagambye wali ku stage 15 tugenda kuyitayo ennamba za. Mugenda kuba kayimba kamu ayocha mukaddemu ayocha. Amaloboozi. So nga olaba ze namba abakyala babiri ze bayina. Sheebah ayina 531k subscribers. Adamu ate amasimu abantu akuba 10 n'agamba Sindi oba Sheebah kimala. Lwaki mugenda ku ebyo ng'abantu abatulaba weebali? Ne lwaki oba ofuna Nibo kiteekawo ennamba z'essimu wansi awo abantu bakube essimu oliwo olumukwata nga tumugamba yogera erinnya lyo. Ogambye toyina side amaanyi nga gali kweyongera. Nedda amaanyi geeyongedde kubanga atoyagala kundaga ekintu bakutegeeraawo. Nedda omanyi engombo y'Abaganda gye bagamba nti akuwalana ng'awerekeddeko akubanja. Engombo y'Abaganda zotegeera gy'oli. Wama by the Sindi mmaze kulaba budimpoozi bo nenzijukira. Zari yakoze dimpoozi. Tomulabye. Entale ezo naziwulirako. Zari yakoze dimpo. Amasimu yiyo kuba otubuulire nze nga bwe nkyalukuba. Ogwa side ki? Zari yakoze dimpoozi. Okay. I saw her. Namulabako ngagamba genze kola mani. I saw her on her Snapchat. Anti ku Snap kwennyini kwe yali nga atugamba agenze kola manyi. My sister. Believe what I'm saying, yeah? Hello. Hello. Ali kusimu gamba nti hello. Okay, believe what I'm saying. Zari namulabyeko n'agange. Zari bwa smilinga sawa zino. Kale nawe webale kulaba taata. Kono kawajisheni munyendo. Oli bulungi abo munyendo bagamba batya? Abo munyendo balungi. Wamma gwe oli wa? Timu Sindi. Okay. Abo munyendo bakitegedde bulungi. Eddoboozi oliyanga lijja nti oli baligwa wasi. Togira. Agambye Wanji. How are you? I'm fine. How are you? Long time. Long time. What's your name? Anaye katoyo naye wasintu mufiiriddwa. Mwabale kutuweereza. Kale nawe bali kwekumira ku BBS. Musoga bamuyita banja Isma. Lwaki bavaako? Anti banji. Okay, kwata omulala. Hello? Tukwateyo omuyeka. Ate omu. Tumaze okufuna omu then tugende embirala. Tufune babiri. Kubanga oli atwalako bubiri nono mulakamu. Hello. Wanji. Hello. Amanya nejo sinzide. Salama. Wewe salama manyi wageno. Wama Salama Road olonda wa. Anna we Salama yagala yeewulirize. Abana bo ku Salama Road. Naye ngoye ne watayo. Amayo mulekemu. Abali ku side. Tayogedde kalukafu. Okay. Adam tuwo omulala. Ali ku simu yogera. Hello? Hello? Obadde okyanyumiza dimples. Munange, Zari yakoze dimples. Okay. Both sides. Nefuna sente alani. Oba naye wakola nkole. Amukwane zino ziri ko original. Smiling amula. Sente nzisobola ezogende Taki. Smiling amula. Nemba si smilings. Amate mbulaba. Sipayo. Mama wa ina dimples. Niko jawo.
tewali nazine kyewunyisa nazifuna just naye nga eyo tuvuddeyo olunaku lwayo lwaki boogera ku bintu ebirungi ebikuliko toyagala muntu amaleyo obudde time so nga tuvuddeyo olunaku lwayo nabaletedde ekitraininga mu nsi ey'abavubuka mutogamba in most cases nekubira nnyo ku side ey'abawala naye olunaku lwayo nabaletedde kyabalenzi waliwo ze bayita long boots nga bw'olaba fikameka zeyesaze ezo divorce yasuubula ppeya 6 okay zirimu ebika bingi nga ogenda obbanga olaba divorce azirina zimanyi naawe azitambuliza mu motoka ye oba ewaka bajja zibba that is Diamond Platnumz nga naye ayambadde ekika kya long boots zino ebiseera ebisinga abasajja bayi tebazettanira nga balowooza nti osanga oli awo z'abakyala nga abazambala be bano bokka bakola emirimu nga okuwalampa emiti gy'amasannyalaze weegityo naye kati ate engato ezo zayingidde mu fashion industry ate nga abavubuka ennaku zino bazettalira nnyo oyo avuddeko abadde offset bawa Cardi B that is A$AP Rocky omwami wa Rihanna by the way bazadde baby owokubiri bamaze okumuzaala so oyo designer fashion designer nga wolaba osobola zambalira ku mpale eza nga wolaba eyo material eya leather in most cases abasinga bazambalira ku material eya leather Bryant yeah olaba nti katuulirako ddala bulungi nnyo nange yetaaga I need someone to offer me that show long boot ate agimpe buwi sibino nti nzitunda okay era Phayma bobo ngonjagala nnyo ngulire ngateyo gindeetere so avubuka obanga oli kwetegeka agenda ku Sheraton obanga ogenda Lugogo ennaku zino embeera y'obudde yekyusakyusa embeera y'obudde yekyusakyusa osobola suulamu boot yo that is Rema from Nigeria that is Swanky in most cases abasajja Swanky akola ki oyo Swanky designer w'aba celebrities abeera South Africa by the way ali ne ku Netflix Young Rich and Famous naye mwali of course waleta ki so obuvubuka obanga wetegeka ogenda okulya ku bulamu tekyalibadde kibi n'okwatako eri abawala kimanyi eri abavubuka bangi abali mu kategori eyo mufuna budde ki oba obunonyaga amannya abantu abo nga Uganda tebamanyi teriwo babamanyi kati Phayma ojja wano n'otugamba oyo bamuyita Stina Numuga oyo bamuyita Swanky oyo bamuyita Banisha A$AP Rocky kati mufuna budde ki obudde naddala abavubuka abali eyo obukola kati osanga abaana eyo mu high school bamanyi abayimbi nga bamanyi abantu nga ne bw'omwogerako ne bw'omuŋŋamba soladde okuva wano neŋŋane giba myaka kati gye myaka gy'oli anti ejange gyawukanamuko n'egijo kwati egijo bino oba tokyabifaako naye gino ejange tuweeyo omuntu okay eyo nga tuvuddeyo tubaleetera trends ez'enjawulo eza ku TikTok nga n'olunaku olwayo tubaletedde challenge eya balipira border coming in from lwe lumu ku luyimba eziriko by the way awo nange kati ntandise okwogera anti njogedde Eddie Kenzo twogera ku bantu batunaffe bogambye nga batukola ki yalina oluyimba ssaawa zino pulira sebo Bebe Cool talina luyimba Chameleone talinawo oluyimba ssaawa zino Bobby talina bonna batoopu awo waggulu awo talina so Kenzo ssaawa zino yalina oluyimba balipira boda oluyimba lulonga lwoba oluwuliriza luyinza obutakunyumira naye bw'ogenda mu maaso n'oluwuliriza ennyo ate onyumirwa nnyo oluyimba luno lwakolebwa nnyo abaana ba tuli bulala be baloletera okutraininga ennyo and walaba Kenzo yajja ku gundi yaabwe yatandika app so bano abaana batraininga nnyo oluyimba luno naddala gundi ani Sibi? No. Ono omulala bawa Patricia. Tata Chimbowa. Okay. Yalina ka dance ke yazina kanyumira nnyo abantu. Okay, katulabe ezo challenges. So katulabe challenges ezenjawulo abaana ze bazze bakola nga bwe nkola ka standing signature ka Phayma.